Obwavu, ebbula ly'emirimu, ebyenjigiriza ebitawoomya nnakabululu kw'ossa ebyobulamu ebitali ku mutindo by'ebimu ku bika bya bannayuganda akayirigombe nga kino kye kiwalirizza abasumba b'abalokole abeegattira mu kkanisa wamu n'ebibiina eby'enjawulo mu ggwanga lino n'ensi yonna okutwaliza awamu mu kibiina ekya Confederation of Pentecostal and Evangelical Ministries okuvaayo bakwasizeko gavumenti mu nteekateeka ey'okuggya bannayuganda mu bwavu. Enteekateeka eno eyanjuddwa ssenkulu w'ekibiina kino omulabirizi Michael Chaze ng'abadde wamu n'omumyuka we Ivan Wanda nga basinzidde ku kkanisa ya Omega Healing Center esangibwa e Namasuba ettuntu lya leero. 7 mountains of influence. Tunawo enteekateeka ez'abavubuka. Eggwanga lyaffe Uganda lirina baby boom generation. Abavubuka mu ggwanga lyaffe lino we twogerera kati be bangi. Statistics ezaasembayo mabega eyo twalina n'abavubuka wansi w'emyaka 18 almost 18 millions betwalina. Omulabirizi Chaze agamba nti eggwanga n'ensi yonna bikyuse nga kye kiseera ekkanisa eraga amaanyi nga tesuubira kufuna buyambi okuva mu gavumenti wabula gavumenti ebeerewo ng'esuubira obuyambi okuva mu kkanisa ng'agamba nti mu nnaku 10 bukya batongoza nkola eno bingi ebituukiddwako. Bekubiira nnyo ku gavumenti okuyamba amakanisa naye twagala amakanisa gayambe gavumenti mu mirimu egyo gy'erina okukola okuzimba n'okukyusa obulamu bwa bannayuganda. Si ekyo kyokka n'okugaziya obwakabaka bwa Katonda bwe tuyita obwakabaka bwa Kristo wano mu Uganda. Alambuludde ku bumu buno obugatta abasumba bonna mu ggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu n'ategeeza nti ekkanisa eyimirizaawo amawanga mangi naddala mu by'obulimi n'obulunzi wamu n'ebintu ebirala. Osanga kati amakanisa mu Tanzania ekkanisa eyo tebeerawo lwakubanga basolooza nnyo ssente, ebeerawo kubanga erimye ennimiro za saiso, erimye ennimiro z'ebimuli, kati ne kiba nti bino ebirabo abantu bye bawaayo biri supplementary naye nga basically churches zifuuse productive cooperatives. Ye omulabirizi Wanda alambuludde ebimu ku ebyo bye bataddeko ennyo essira mu nteekateeka eno omuli okutumbula ebyobulamu nga batandikawo amalwaliro amanene mu ggwanga, amasomero wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi nga bayamba ku gavumenti ku ebyo byekola. Funa n'amalwaliro mu ggwanga ng'amalwaliro gano gali mu regional referral hospitals. Bajeti yaako n'ebirala byonna twagikoze egenda okukwatibwako okulaba nti amalwaliro g'abakristaayo mu ggwanga nga gatandika okuyamba abannayuganda. Baliko bye balambuludde ebigenda okukolebwa mu byenjigiriza okulaba nga amasomero gassessira ku kusomesa eddiini ate n'amawanga g'abaddugavu okulaba nga geebeezaawo awatali kutunuulira nsi z'abazungu ekibawo ekyanya okutujooga n'okutukakaatikako ebyo bye tutaagala. Engeri gye tusomesaamu omwana, engeri gye tutendekamu omwana, amasomero ago galina okuba nga gafuula abaana baffe okubeera bayigirizwa ba Mukama waffe Yesu. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.